Mu mwaka 2008 omuliro mu masomero gwakyagaanye ekyateeka abazadde abagukulira abatwala ebyenjigiriza wamu n'abayizi ku bunkenke. Wakati wa 7 April 2008 okutuuka nga 3 July 2008 omuliro gwa mirundi 33 gwe gwaloopebwa mu masomero 29. Okunoonyereza kwa poliisi kwalaga nti ku muliro guno ogw'emirundi 26 gwali gukolezeddwa mu bugenderevu. Kino kyaviirako ssaabaduumizi wa poliisi mu kiseera ekyo Gen. Kale Kayihura n'abakulu minisitule ebyenjigiriza okuteekawo ebiragiro ebirina okugoberera okwewala omuliro ekika kino. Mu biragiro bino mwalimu okuteekawo emiryango egy'amangu oba emergency exits ku bisulo abayizi bwe basobola okuddukira amangu ng'omuliro gubaluseewo, okuggya emitayimbwa mu madirisa n'enzigi ez'ebisulo n'ebibiina okusobozesa abayizi okudduka amangu, okuteekawo obukiiko bw'ebyokwerinda obunaatunulanga buli kiseera okwekenneenya ensonga, amasomero okubeera n'ebyuma ebisikiza omuliro, okuteekawo okugezesa okw'omuliro oba fire drills, obutasussa bitanda bya ddeeka 2, wabula bino birabika byakoma mu kwogera. Kati mu bbanga lya myezi 2 bukya amasomero gaddamu, omuliro gwa mirundi 8 gwe gwakabalukawo mu masomero ag'enjawulo mu ggwanga. Dennis Mujimba ng'ayogerera minisitule ebyenjigiriza atubuulidde nti ebiragiro ebyassibwawo amasomero gaabigoberera olw'embeera eyaliwo. Lwekyo tusaba abantu baffe okusinga amasomero, administrators ne head teachers ne proprietors, wabula munoonye bino empapula zino circular eno eya 28 mugigoberere. Erina standards ziri very simple ate ezisinga tezeetaaga ssente. Kati kizuuse nti amasomero bino gaabivaako dda. Oluusi osanga essomero lirina fire extinguisher nalyo eri expired. Obukiiko tebaabuteekawo, buno obukiiko bw'ebyokwerinda ne safety. Amasomero tegateekawo fire exits. Ate fire exit just kyetaaga okumenya ekisenge n'oteekawo ekkubo. Twagamba nti ekiragiro ekimu mu masomero g'ebisulo mubeere ne single beds oba deeka, naye temuleeta triple deckers. Naye kati bw'oyingira mu dormitories zino osanga triple deckers. Ekisulo ekyazimbibwa abayizi okubeera n'abayizi oba 5 kati kirimu abayizi 205. Kati ab'ebyenjigiriza batubuulidde nga bwe bagenda okuddamu obuto okusomesa amasomero, abazadde n'eggwanga lino okutwaliza wamu ku bukulu obw'okugoberera ebiragiro bino.